الأعوام، الملك القدوس السلام، المتنزه عن النقائض ومشابهة الأنام، يعلم ما في داخل العروق وبواطن العظام، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام. إله كريم كثير الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأجراها على أحسن النظام. أحمده سبحانه وتعالى على جليل الصفات وجميل الإنعام، وأشكره شكرا من طلب المزيد ورام. وأشهد أن لا إله إلا الله لا تحيط به العقول والأوهام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وصاحبه أبي بكر سابق إلى الإسلام، وعلى عمر إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي جهز بماله لجيش العسرة والأقام، وعلى علي بحر العلم وسد الضرغام، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحى وخالق الناس بخلق حسن. يقول الله جل وعلا: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Atenderezebwa oyo nnyini buyinza, ayina amaanyi, ayina obufuzi obw'enkomeredde. Obufuzi bwe tebukubibwako kalulu. Ku ntebe kwatudde tewali agenda kugituula, kati tewali yali agituddeko. Oyo yeeyimirizaawo yekka, akola kyonna ky'aba ayagadde, tavunaanibwa. Ate ffe tuli baakuvunaanibwa. Tumwebaza okubeera nga akyatutadde ku mwaliiro gw'ensi eno, ate nga tuli baakugivaako. Eno kyasi gyatuwadde nnene nnyo okubeera nga tukyali balamu. Ebirowoozo byo tebikulimba nga bw'otalabye afudde, teri afudde, tekisoboka. Obudde tebugenda kuziba bukye, wabula afa. N'omusana guno gw'olaba gwe tulimu teguyinza kugenda wabula aziikibwa. Ekiro kusuza, emisana kuziika. Ffe twebaza omutonzi. Omwoyo bwe gubeera nga gukyali mu nnyama, abange tukole ebyo by'ayagala. Bwe gubeera mu nnyama gubeera gwa bbeeyi, n'ennyama ebeera ya bbeeyi. Era obw'ebbeeyi bwayo, bw'oba ogenda mu kiyigo okunaaba ogenda na liita 5 n'ettawulo yo. Naye omwoyo bwe gumala okuvaamu,
abanaaza babeera bana n'ebidomola 2 bw'oba omaze okunaaba engoye z'oyambala zibeera ngolole ziri singolole bayuzanjuze baziteekawo 3 omu n'abuuza ne kali kasale ne kano kasale kakusiba batuzinga tubeeranga matu ayagala okujja okukusaalira n'akusaalira atayagala n'agenda otuulangamuuko mu kayumba ke wazima n'ojjukira ennyumba yaffe ya permanent ye nnyumba eyaffe ya permanent zino zetusulamu wadde wagyezimbira si zaffe eyo bw'ofa toyinza kumalamu nnaku 2 naye eri otuulangamuuko w'otudde n'onfumintiza mu kiriba kitya kigenda kubeerawo ekiseera kyatuuka gwe nange nga tetuliiwo twali luddawa kati olwaliro weetuli 1800 tetwaliwo 1900 najja ne batuzaala abamu ne tubeerawo 1900 bwaze 1800 n'avaawo olwaliro tuli mu 2000 okutuuka mu 2007 tujja kubeera wansi nga twebase ng'abaliwo balala omwana gw'olineeko w'emyaka 3 w'emyaka 2 nga be bali mu bifo bye tulimu bagenda kubuuza abaga nti temulimu wa 1900 nti ffenna ba 2000 bagenda kulaba omuzeeyi yeesigamye empagi ate ggwe tyanze ndi wa 2 abange tugenda tuzimbe ennyumba zaffe mwe tugenda okubeera eza permanent eyo ennyumba waliwo eyagigendamu gwe naye nga tetunazaalibwa olunaku lwe wazaalibwa nange lwe nazaalibwa abakulala lwe twaziika gundi oyo le baamuzaala emyaka gye yakamala wansi ne ku nsi naawe gye wakamalako yeyo ennyumba yaffe yeetaaga mirimu teyeetaaga nsimbi ya man ishtaghala biduniyahu owange gwe atawaanye n'ensi okusaala kukulemya embu okola okusaala kukulemya embu nnima byolima bino agenda okuteekako nga bakubika abagenda okubirya balala kad gharraka dduniya tuula al-amal edduniya ekulaganyisizza ebiraganyisa ebyobulimba kalina gy'oyitako ŋŋenda kugizimba purade kuyitako ŋŋenda kugigula walmautu yaati bagta bimaana fujaa n'okufa kujja kibwatukira walqabru sunduku al-amal kaburi essanduuka mirimu teyeetaaga kitiibwa teyeetaaga nsimbi emirimu tukole ebyetaagisa okubeera eyo bye tunaabeera nabyo bw'ojjangamu engatto zo n'ojja n'otuula w'otudde ozze ku mirimu gyegiri permanent egiteepankirwako omwana mukyala famire bino bibyo teri agenda bikwatako bw'oyambala engatto zo n'ogenda biri by'abantu biri bitwalibwa abaana abamu babitwala tonnaziikibwa abaziisi ne baga abayi mulindeeko babala okugenda mugenda gabana temuyomba balinga babyagala okusinga gwe yabikola kati bw'ojjanga wano ng'ozze kola ebintu ng'omanyi nti bibyo twalitaddemu ne science naye kikubunyisa tukola bayitha bwe naye ng'ate bino bye byaffe nga tolaba Allah ow'ekitiibwa bwe yali ayisa ku lumiro ow'ekitiibwa nabbi Muhammad aga ya ibadi abange mmwe baddu bange innama hiya amalukum gino gy'emirimu gyammwe uhsiha lakum gibaterekera thumma uwafikum iya oluvannyuma ngibasasulenga munsisinkanye faman wajada khayra falyahmadillah bw'osanga ng'ekirungi tendereza Allah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa bw'osanga ng'ekitali ekyo tonenyanga onenyanga mwoyo gwo tumusaba ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam eyatuleetera ekyengera ky'obusiraamu ekyengera ekirungi twandibajjeewa mwe mwanditujjeewa singa tuyitibwa mannya ki ye twandibaddewa ye ggwe nange kino okukifuna wakisabaani bw'owuliranga ng'olina ekikuyiseeko ojulizangamuuko nti kasita ndi musiraamu ani yabukuwa okubeera abasiraamu golowooza magezi gaffe singa gaali magezi gaffe yandisoose okubeera kino yandibadde Abu Twalibi eyakuza nabbi Muhammadi yamukuza n'amukuuma n'amulabirira naaweza emyaka 4 bamutumanga waali
amwegayiridde okubeera omusiraamu agaanye, amugambye ayogere ekigambo kimu la ilaha illa Allah, amuwolereza agaanye, naye gwe okukifuna nobeera omusiraamu. Ye abaffe ku busungu bw'olina n'amaanyi g'olina ng'otamidde, ani yandikutaasizza obusiraamu? Katonda bwe yali ayogera mu Qur'ani mu surati Shura, yaga walau shaa Allah, singa yagala Allah ow'ekitiibwa, laja'alahum ummatan wahida, bonna mwenna yandibafudde ekibiina kimu, walakina yenno yudkhilu man yasha, ayingiza gw'aba ayagadde fi rahmati, mu busiraamu bwe. Gwe okubeera mu busiraamu gwe nange kusaasira kw'omutonzi. N'olwekyo twebaze nnyo Allah. Allah yatuwa ekintu ekiri special, eddiini. Abaddu ba Allah balungi, twandibadde tutya? Teri kya bugagga gwe nange kye tulina mu nsi muno nga busiraamu. Busiraamu bw'ofa ogenda nabo, tugenda tulaba bino ebintu bino tubiraba ne tulowooza nti, naye obusiraamu tusaba Katonda atujje mu nsi muno nga tuli basiraamu. Eno edduwa ogisomanga nnyo. Babuuza mukyala Ummu Salama, mukyala wa Nabbi Muhammad, gw'omanyi nga Hindu, dduwa ki Nabbi gye yasomanga ennyo nga zze gy'oli? N'abagamba edduwa eno yagisomanga nnyo, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, owange omukyusa w'emitima, thabbit qalbi ala diini, kanyweza omutima gwange ku ddiini yo, ya muqallibal qulub. Edduwa eyo ogisomanga nnyo naddala ng'omaze okusaala. Muqallibal, guno omutima okukyuka gukyuka. Kati waliwo ababuvuddemu, ate waliwo abuyingidde. Abuyingidde yeewuunya abuvuddemu, yabuuza oyo alagawa. Tusaba Mungu abo tukuumiremu ya Rabbi. Nkubiriza omwoyo gwange n'ejjamu okutya Katonda ow'ekitiibwa. Entanda esinga okubeera ennungi ey'okutya omutonzi, tumusinkane nga musanyufu gye tuli, nga naffe tuli basanyufu gy'ali. Tugenda kutunula ku bigambo mutabani wa Mariyamu bye yayogera ng'ali mu kibaya ky'obuto, tannamera n'amannyo, ng'ali ku mabeere. Mariyamu bwe yazaala omwana oyo yeeraliikirira nnyo, n'agamba nti Abayisirayiri. Era kyova olaba nga Allah yamugamba fa imma tarayinna min albashari ahada, yenna gw'onooba olabye mu bantu yenna ng'akubuuzizza ku bikwatagana n'omwana ono, faquuli, mugambe inni nadhartu lirrahmani sawma, neeyamye eri Allah okusiiba okwogera, falan ukallima alyawma insiya, sigenda kwogera na muntu yenna. Allah yamugaana okwogera. Lwaki yamugaana okwogera? Ng'ajja kwogera ebitaliiyo, kuba olulimi luzibu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti teri kintu kyakabenja Allah kye yatonderamu muntu ng'ebintu ebibiri. N'agamba obwerere n'olulimi. N'agamba teri kigenda kusinga kuyingiza bantu muliro ng'obwerere n'olulimi. Olulimi. Kyova olaba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba obudde be bukya, ebiyungo bino byonna biraamira lulimi. Birugamba lutya ittaqillaha fiina, munnaffe tukusaba oti Allah muffe, inistaqimta staqimna, bw'onooterera tugenda kutereera, wa ina wajajita wajajina, bw'okyama tukyamye. Bameka abali mu makomera lwa lulimi? Bali eyo. Lulimi yayogera ku kintu, n'ayogera ku muntu, omuntu ne bamutta. Gye bamutira teyaliyo, naye bamusiba ali eyo. Lulimi. Kati Mariyamu okumugaana okwogera, tobaako gw'oyogera naye. Allah ng'amanye ebitonde bye yatonda, teri bitonde bizibu nga Bayisirayiri. Aye teri bitonde Allah bye yayagala nga Bayisirayiri. Ate Allah gye yakoma okubyagala gye byakoma mmujeemera. Abayisirayiri abo tebalina kye bataalaba okuggyako ku Allah ow'ekitiibwa kyokka. Baawulira ku ddoboozi lye nga Musa ayogera ne Allah. Engoye ze baali bambala zaali ziva waggulu, baali tebooza. Era waliwo eyafuna ekyambalo nga kinene nnyo ganduula, n'agenda eri Musa, kinaani anakya Katonda otamanyi nti eyantonda, tamanyi sayizi yange gye nyambala? N'akimulekeraawo n'atambula, bugenda okukyenkya ng'ekyambalo ekimutuuka kizze. Emmere gye baali balya yali eva waggulu, special. Lwekeerewamu Musa bw'aba taatuweereza emmere atubuulire ffe twesalira amagezi. Kwegamba Allah baamufuula muganda waabwe. Emmere nejja ne balya. Bwe balya ne bagaa nti owaaye batuweereza nnyingi, oyo ayinza okwerabira okutuweereza, ne tutereke, ne bagitereka n'egaga. Abo tebalina. Bagamba Isa basabire ekijjulo nga yidi yaabwe yaba n'asookawo n'aba n'akomererayo. Isa n'ayambala ekyambalo kye
n'atandika okusaba. Allah w'ekitiibwa n'assa emmeeza ng'eriko ebyokunywa n'ebyokulya nekka yali ebikkiddwako emmere, olugoye lwali luva mu jjana, naye ng'ewunya akawoowo. Isa n'abagamba, abange mumwate ennyo Katonda nga takola mazambi, bikkula emmere eno. Ne bamugamba, nedda ssebo, gw'oba ogibikkula, gw'otusinga okutya Katonda. Isa n'abikkula emmere n'abagamba, yiyo mulye. Ne bamuga, tetugenda kulya nga ggwe tonnalya. Agamba, mwasabye ekijjulo. Aga, nedda, sooka olye naffe tulye. Isa n'agamba, abamugondera ne balya emmere. Bano ne besigiriza ne bagaana okulya. Abaalina endwadde ne ziwona, abaalina ebizibu eby'omunjawulo ne biwona. Bano abatalya ne bagaa, singa twalidde. Abasajja abo tebalina, twogere ki? Musa le yawangula Firawuni, ebyo mubimanyi. Bateeka ebyenyi byabwe wansi bonna nga Firawuni amuwangudde. Ne bagamba, amanna bi rabbil alamin, tumaze okukkiriza Allah omulezi w'ebitonde, rabbi Musa wa Haruna, Katonda wa Musa ne Haruna. Awuzaa kugamba bwe bateeka ebyenyi byabwe wansi, Allah yabalengeza ebifo byabwe mu jjana. Bagenda okuvaawo nga jjana bamaze ogiraba, Firawuna tebakyamugondera. Allah okutulaga ku jjana, oddayo okukwata omukazi ataliiwo mu ngalo, n'akulaga ku jjana. Ye oddayo okutula ku pikipiki nga siwo, ng'olabe ku jjana. Olaba bali baali batya Firawuna, naye be baalaba ku jjana. Kati Allah ow'ekitiibwa n'agaana Mariyamu nti toyogera, kuba abantu baabamanyi. Buli omuntu lwamala okuzaala omwana nga wabuvunaanyizibwa, amutwalako eka, muzeeyi amulabe era amutuume n'amannya. Mariyamu ekiseera ne kituuka, n'atwala omwana nga Allah baatugamba, fa atat bihi qawmaha tahmiluhu, n'amutwalira abantu b'ekika kye ng'amusitudde. Qaalu ya Mariyamu lakad ji'ti shay'an fariya, Mariyamu ozze n'ekintu ekibi, ng'oli muntu bubi nnyo, olese mu famire obwenzi. Ma kaana abuki mura'a sawin wa ma kanat ummuki bagiya, taata wo tabeerangako musajja mubi Imurani, maama wo tabeerangako malaaya Hanna. Obwamalaaya obujjewa, abamu bagamba kaabula kati ne bamuyiseemu n'empya olw'obusungu, abamu bakaba n'amaziga. Fa asharat ilayhi, Mariyamu ng'alaza mwana yali ayonka nga yeesigamidde omukono ogwa kkono. Qaalu ne bamugamba, kaifa nukallim man kaana fil mahdi sabiya, tunayogera tutya n'oyo omwana ali mu kibaya ky'obuto? Ffe tugambe kimu nti Mariyamu wayenze, n'olwo tutegeere. Isa awulire bakazakkaza maama, n'atuula bulungi, n'ebbeere n'alita, n'akola bw'atyo olugalo lwe. Qaala inni Abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubaraka aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Bwe yamaliza kutuba n'ateeka edduwa, wa salaamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubathu hayya. Isa ayogera ebyo ng'Abayisirayiri bawulira, bamutunuulidde. Ebigambo ebyo yamala okubyogera, baavaawo baziimuula bagamba, eryo ddogo, Mariyamu yayenze. Kati bandikkiriza batyabo. Isa tulabe ebigaga, qaala inni Abdullah, ng'akoze bw'atyo olugalo lwe, nze ndi muddu wa Allah. Abdullah, teri linnya Allah lyayagala nga Abdu. Era kyova olaba yaliyitanga nnyo ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad. Subhana alladhi asra bi'abdihi, abdu muddu. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi muddu. Era nabbi n'atugamba mu mannya Allah gaasinga okwagala gali amannya abiri. N'agamba Abdurrahman ne Abdullah. Oyina abaana bameka? Omanyi owu n'agamba nti agamannya toyinza gatuuma mu baana, ennyuma n'ebulamu emikisa. Abasajja bali baamatira ebigambo bya Nabbi Muhammadi. Umaru yayina ba Abdurrahman basatu, yayina ba Abdullah babiri. Oyina bameka? Qaala inni Abdullah, ndi muddu wa Allah. Obuzibu bwe tulina abakazi be tulina baasoma enzungu, bw'omutwalira erinnya eryo oga nti Abdullah, eryo linnya buddala kadde, leeta erinnya eddala. Kale katukutuuma Abdurrahman Kamaani, ebyo n'obiggalawo, ne bamuwa linnya ddala. Naye bali baswahaba okumanya buli erinnya lye yayagalanga okutuuma, byalinga tannazaala nga bamuyita Abu Abdillah, Abu Abdurrahman, Abu Hamza, ng'erinnya alyagala. Naye ng'omukyala tannazaala, amakulu bw'anaamala okuzaala ng'omwana olwo bamutuuma. Qaala inni Abdullah, nze ndi muddu wa Allah
atani alkitab, agenda kumpa n'ekitabo enjiri. Waja'alani nabiyya, agenda kunfuula nabbi. Mu bannabbi bonna Allah be yatuma, bannabbi bonna eyazaalibwa nga nabbi, eyali mu mazzi ga taata we ne maama we nga nabbi, ye nabbi waffe Muhammad. Oyo yalemagana era oyo tabanga nawo. Oyo Allah ow'ekitiibwa mu kumutonda yamutonda nga nabbi, n'amanya w'anaava nga nabbi. Era mu kumuleeta nabbi yali tannazaalibwa, Allah n'akola endagaano ne Adamu, okuva ku Adamu paka ku Isa, nti bwe naamuleeta latu'minunna bihi, munaamukkiriza, wala tansurunna, munaamutaasa. Qaala, n'ababuuza, akrartu, mukkiriza, wa akhadhtum ala dhalikum isri, ne mutwala endagaano yange n'enywevu. Qaalu akrarna, bagamba tukkiriza ya rabbi. N'agamba fashhadu, mujulire, wa ana ma'akum min ash-shahidi, nange ndi wamu nammwe abajulizi. Naye nabbi yavaddanga nabbi. Kyova waliwo omuyahudi yatunula mu kyenyi kya Abdul Muttalibi, bw'akitunulamu n'amugamba waaye ekyenyi kyondabyemu ennuuru y'obwa nabbi, mugenda kuzaala omwana nabbi. Nabbi yavaddanga nabbi, n'akola endagaano. Era endagaano eyo mu kugikola bonna ne bagatukkiriza, n'abagamba fashhadu, mujulire, wa ana ma'akum min ash-shahid, nange ndi wamu nammwe abajulizi. Faman tawalla ba'da dhalika, omuntu aneekyusa n'ava ku ndagaano eno, fa ulaika humul fasiqun, ajja kubeera mu bantu abajeemu. Kyova olabanga yamuleeta n'amutwala mu Baitul Maqdisi, Jibrilu n'emwaniriza mu lujja, n'asiba ensolo ye ku muti, n'ayingira omuzikiti ng'abakuŋŋaanyiza bonna, n'abasaaza era akabbiri. Jjukira mu baasaaza mu sariya zaabwe mulimu abaali basaala nga basooka sujuudu ne bakomekerezayo rukuu. Olw'endagaano gye baakola, baasalawo bagoberere nabbi Muhammadi, n'abasaaza era akabbiri era akeesi. Bw'amala okubasaaza n'alinnyalinnya, n'agenda waggulu, basaazizza wano abasanga waggulu bamwaniriza, marhaban bin nabiyyi salih, tusanyusa okulaba nabbi omulongoofu, kyengera nga kinene Muhammadi, Katonda okukuleetako eno ng'oli mulamu, twali tukuwulira buwulizi, naye kati ozze oyo omwepankirako. Abaddu ba Allah, oyo yavadda nga nabbi. Era nabbi Sulaimaani yagenda okukola umura, abaamaliriza n'atera okusitula, akoowola n'abaga ayyuhal haadiruun, abange mmwe abakuŋŋaanye, ekifo kino kye mukuŋŋaanyemu kigenda kuvaamu nabiyul arabiyu, nabbi omuwarabu, sifatuhu kadha wa kadha, ebitendo bye biri bwe biti na bwe biti. Yu'ta nasru ala man nawaahu, agenda kuweebwa okutaasibwa eri omuntu anaaba mulumbye. La yakhaafu fillahi lawmata laim, tagenda kutya kunenya kwa munenyi yenna abamunenyezza ku lwa Allah. Ne bamubuuza fama diinu yadiinu bihi ya nabiyullah, nabbi ki gy'anaasoma nabbi oyo? N'abagamba yadiinu bidiini lhanafiya, agenda kusoma eddiini eyawula Allah, albayda, eddiini enjeru. Bamubuuza kam bainana wa baina khurujihi ya nabiyallah, banga kyeriri wakati we ne wakati waffe okujja? N'abaga mikidaaru 1000 aami, emyaka 1000. N'abaga falyuballighu shahid minkum alghaib, atuuse mumwe abaliwo batuuse ku abo abataliiwo. Fa innahu sayyidul anbiya, kabaka w'abannabbi wa imaamul mursalin, omukulembeze w'abatume. Nabbi yavaddanga nabbi. Bino byonna Allah alina abantu be yatuma, bannabbi be yatuma nga basajja bakulu. Naye ono okumanya yali nabbi, lumu mukyala gundi amugjayo ewa maama we Halimatu Saadiya, amugjayo amutwala amuyonse, amutwale mu kyalo. Bwe yamutuuse ewaka, nabbi yafuuka kyabulambuzi. Buli eyavangayo bagamba abaye Halima aleese omwana ayakaayakana mu kyenyi, omwana mulungi. Abantu beekuluumulira okujja okulaba nabbi Muhammadi. Nabbi yajja ku kyalo ng'enkuba tetonnya, enkuba n'etonnya. Bawa Halima yali mwavu n'agaggawala olw'ebbaraka za nabbi Muhammadi. Yatuuka n'okugamba mukyali n'agamba ono omwana gw'oleese mwana wa njawulo, simulabangako. Ekiseera kituuka, nabbi awezezza emyaka 4, yali azannya ne banne. Mu kuzannya ne banne,
abasajja babiri ne bajjanga bambadde ekkanzu enjeru ne bamukwata ne bamusala mu kifuba muno ne bamujjamu ne bamwoza mu mutima obukyayi obukukuuzi obutaagaliza okuyombayomba ne bamutunga. Bano be yali azannya nabo ne bagenda eri maama waabwe ne bamugamba, maama muganda waffe oli omukurayisi waliwo abasajja bamukutte. Halima bye yali akola yabivaako nagawwa eri gye tuzannyira. Halima yatuuka mangu nadduka mangu yasanga Muhammad atudde n'amuyita Muhammad nti ye bwe yasituka n'amugamuzzaayo n'amunaaza mu kumunaaza n'amuzzaayo eri maama we. Nabbi yavaddanga nabbi. Allah mu bannabbi be yatumanga bakulu mulimu nabbi Luutu. Nabbi Luutu yamutumanga musajja mukulu. Oyo bw'omuvaako Muusa okwogera ne Allah ow'ekitiibwa. Muusa alengedde omuliro agamba abantu abange mutuuleeko wano nina bye ndeeta. Ndeeteyo omuliro oba tulabe omuntu anaatulagirira ekkuba erigenda agenda okutuukawo nga bintu birala ng'amaloboozi malala. Amweyanjulira inni ana Allah gwoyogera naye ye Allah w'ekitiibwa. Eddoboozi lyali kaifa kana sautu rahman. Eddoboozi lya Katonda lyali litya. Muusa Allah yeyanjulira Muusa naye Muusa gwayogera naye tamulaba. Muusa agamba nti obulamu bwange bwonna omubiri gwasumulukuka lwe nayogera ne Allah w'ekitiibwa. Ate oyo nno yayogera naye wano ku nsi kati ku byamu akafaananyi ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad gwe yayogera naye ng'ali mu State House yali atya obulamu bwe bwali butya. Naye Muusa ayogera ne Allah ow'ekitiibwa, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, nze nkwerondedde njagala ompulirize bye ŋŋenda okukutuma. N'abeera ng'amutuma eri Firawuna agende amutiise n'agamba rabbi shrah li sadri, n'asoma eddwa wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani, n'agenda waj'al li wazira min ahli, ay Allah nkusaba onteera omubeezi mu bantu bange Haruna akhi, muganda wange Haruna, muganda wange ushdudu bihi azri, ananyweza nagwo mugongo gwange, wa ashrukuhu fi amri, annegatteko mu nsonga zange. Allah namugamba lakad utita su'ulaka ya Musa, weereddwa walakad mananna alayka marratan ukhra, naye tulina bye twakuwa ekyo kitono nnyo. Jjukira twatuma maama we n'akuteeka mu ssanduuke n'ogenda ku mugga, Firawuna n'akukwata. Bafirawuna tubateekamu okukwagala, Firawuna n'akwagala nga buli akutunulako mukyenyi akwagala. Muusa n'agenda n'atuuka mu Misiri n'abuuza Haruna yalina ku bibye, ne bamumuleetera ne mugamba Haruna oli nabbi, Katonda akutumye nabbi. Isa agamba qala inni abdullah atani alkitab, agenda kumpa ekitabo. Waj'alani nabbi, agenda kunfuula nabbi. Waj'alani mubaraka, agenda kunfuula omuyigiriza w'abantu. Aina ma kuntu wonna wonna wembandi ananfuula ow'omukisa. Wa awswani, annamidde biswala, okuyimirizaawo esswala. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mikwano gyange abakkiriza, tuli ku bigambo bya Isa ibn Maryam. Ebigambo bye yayogera, ebigambo byali bya muwendo okubeera nga abyogera. Ndi muddu wa Allah, agenda kumpa ekitabo Allah, era agenda kunfuula nabbi. Anfudde ow'omukisa wonna we n'abandi. Wa awswani, annamidde biswala, okuyimirizaawo esswala. Wa zaka, n'okutoola zaka. Ibn Abbas yagamba Isa okwogera ebigambo ebyo nga talina mannya, ali mu kibaya ky'obuto, bigambo bikulu. Naga nti ke kalitanda omuntu n'atuuka mu maaso ga Katonda nga tatodde zaka, alibeera atya? Omuntu alijja mu maaso ga Katonda nga tasaala. Isa swala agyogedde wali mu buto, n'ayogera ne zaka. Zaka essente wakazivuka emyaka gigenda mu myaka 2, oyina ssente, zaka oganye. Mungu azikuwadde wakamala nazo emyaka 5, oganye. Naga wayi totodde zaka, nti naye zaka nagula ekiwempe kya bukadde buno, ani yakikutuma? Zaka bagikutuma. Kiri ekiwempe ne bw'otakigula oyina omusango. Zakatul maali, lwaki? Abaddu ba Allah balungi, zaka eganye. Zaka kintu kitono nnyo, naye ensimbi ozirina ogamba nti sente zange
enseno gye mulaba eriko ebyokuyiga bingi eri omuntu Allah gwe yawa amagezi. Abagagga bangi Allah ow'ekitiibwa abatutte. Tewali bantu bali wansi ku mwaliiro guno wansi nga kungulu tebaliiko. Kungulu kuliko abantu abali kungulu naye nga wansi gye bali. Wansi waliyo abantu abataliiko nga kungulu tebaliiko. Wansi waliyo abasajja ab'amazima bali eyo beebase. Abasajja abeesimbu, abasajja abeesigwa bali wansi awo. Bali wansi awo beebase. Batunyumiza mu byafaayo. Amini bwe yali adduka ne mukyala we Saara n'amugamba waliwo ekisawo kya ssente mu State House. Omukyala we n'amuwayi tugende n'ekisawo kino. Amini n'amugamba zino ssente za ggwanga tetulina gye tugenda nazo. Era ekisawo baakireka mu State House ne bagenda nazo. Olwaliro omuntu omugjawo bw'atyo. Oyinza mujjawa. Olwaliro omuntu nga mwesimbu bw'atyo. Nkugambye nti wansi waliyo abeebase wansi, kungulu tebaliiko. Ate kungulu kuliko abaliko wansi nga gye bali. Abaddu ba Allah balungi. N'olwekyo mikwano gyange abakkiriza tutoole zaka mu maali. Tusaddaake. Ebintu bye tukola bye byaffe. Bino byokola kati bye bibyo. Olukuŋŋaana luno nga lwe bagambyeko lusiramukirako abantu okutoola ssente zo n'oziwaayo nti mugira mmeka nti bweziti nti olunaku lwange ngenda okuluwaayo. Lwaki tokola ekyo? Sadaka okitwala otya? Abaddu ba Allah bampuliriza mikwano gyange abalungi. Allah ow'ekitiibwa bwe yali ayogera mu Qur'ani ng'ajjamu omuntu omwoyo agamba lawula akhartani ila ajalin karib. Singo nnindiikirizaako ku kaseera kano akatuuse fa asaddaq ngene saddaka ssente zange zenterese wa akum mina swalihin mbeere mu bantu abalongoofu. Ddala musiraamu gwe saddaka bw'olaba saddaka Allah okugyogerako yeesinga ebintu byonna. Golooza tewaliyo mirimu omuntu gye bakola mirimu nga mwegiri. Allah ow'ekitiibwa tiyatuwa olunaku lumu muguuni mu mwezi gwa Ramadhaani nga lusinga emyezi 10. Lwaki tolajja nakukola olwo? Naye n'olondamu saddaaka. Bino abantu omugagga yandibadde ajja na buzi nga mujja buzi eri imaamu nga mumugamba nti olunaku olusooka lwange, olunaku olwokubiri lwange, olunaku olwokusatu lwange. Abantu batutte mu ssente ezitali mu ssente, batutte mu gundi, essente bazitutte mu bintu ebitaliimu. Kenzo yakola endongo wali ku gundi ku kisaawe ekkololo. Yayinawo emmeeza ya miliyoni ya bukadde 5. Emmeeza yali esembayo ey'obwavu yakakadde kamu. Emmeeza y'obukadde 5 yaggwawo ne banoonya we batulanga tebalabawo. Bukadde 5. Waliwo yajja ne mukazi we yasasula obukadde 10. Tunuulira ebintu ebyo. Naye gwe ne bagga ekifo nga kiri nga tekisobola na kuweza bukadde bumeka naye okutoolamu mu ssente zo naye banaakujjukira naki? Banaakujjukira naki? Abange tusaddaake, abange tuweeyo. Tuukirira imaamu omugamba olunaku beetaaga ssente mmeka? Ezo nazo oluweeyo olunaku. N'omulala gye ssente mmeka? Musimbe layini nga bawolaba bamugenda okusimba layini nga muyingira ejjana. Bano okubagamba kuba bagamba temugenda kubawa ku mpeera zammwe. Gwe totunuulira muntu agamba nti kola kino. Tunuulira akuwadde ssente. Tunuulira azikuwa afaanana atya? Ani azikuwadde bulamu ki? Gwe okubeerawo okwo n'obeerawo manyi ki g'oyina? Abantu bameka Mungu be yatwala aba COVID? B'omanyi abagagga, b'omanyi abalina. Abantu baalwala naye Mungu n'akuyisaamu olw'ekyo n'otomwebaza ku ssente z'olina nti kankole ku kino nsasuleyo ennaku 2 nga neebaza omutonzi ow'ekitiibwa. Wa awiswani biswalaati wa zaka. Annaamidde okuyimirizaawo esswala n'okutoola zaka mu maali. Zaka gireete. Ate zaka bw'oba ogiwa leka kugiwanga ogiteekako amateeka. Kuba mulimu abagireeta n'agireeta. Bwagireeta ate imaamu zaka yange eno ngireese twato mwako n'ekikumi. Lwaki ogiteekako amateeka? Gw'ogireese gimukwase. Ebyo byonna bimulekere. Muwe ye yamanyi bw'anaagenda ogikola. Ye yamanyi abanaku, yamanyi abamusaba, yamanyi abatayina. Teri muntu gwawa ku nsimbi yo n'agimuwa n'akusabira bubi okuggyako ng'obwongo bulwadde. Buli gwagibwako agayi omusajja ono atukoledde kino. Lwaki Katonda takukuumira emmaali yo? Lwaki Allah emmaali yo taagyaze?
lwaki Allah subhanahu wa ta'ala takuwa bulamu bulungi naye obukodo jangu eri imaamu sente ozirina waliwo ekiseera ekijja okutuuka nga sente tokyazirinako buyinza ng'abazirinako balala awiswani bisalati wazakati madumtu hayya wabarran biwalidati walam yajalni jabbaran shaka. Isa yayogera ebigambo ebyomuwendo tetuyinza kubimalayo kati. Annamidde okuyisa obulungi maama wange teyagamba bazadde babiri maama we walam yajalni jabbaran shakiya n'atanfuula mwononefu omwekuza. Okyayina maama we ali atya? Abange musiraamu ampuliriza, olina kifo ki ku maama? Abange maama bw'aba abeera ne bannenga anyumya ayinza okukunyumyako. Maama ayinza okukunyumyako, omuyisizza otya? Oyinza okufuna yakadde n'oga ngende ennyumyeko ne maama. Maama wano baatusiba mu covid ne tutuula emyezi, ani yafa? Lwaki maama bw'aba ali wala tofunayo lunaku ovuge emmotoka ogende osuleko naye munyumye naye omusese? Yegwe okimanyi n'okusesa maama jjana? Maama n'aseka obusesi jjana muddu wa Allah ate okukaaba muliro. Maama okusekako obusesi olwo olunaku maama bw'oba omukyalidde wallahi teruyinza kuva mu bwongo. Era bw'oba ogenze n'osulayo akubuuza mwayombye ne maama guni nti maama luno olunaku lwaliro nzize tusuleko naawe nga tunyumya. Tayinza kwerabira. Bw'oba onoonya mikisa bw'otoginoonya n'oginoonyawo. Ate teri nkulayirira teri muntu akwagala nga bw'olinga maama. Maama yakwagala ng'oli mwavu ku mwaliro gw'ensi eno. Era maama ne bwazaala abaana 7 ng'omwavu ow'omusanvu yasembayo obwavu asinga kwagala ono omwavu. Ate ku mwaliro gw'ensi eno tewali gwowa kintu n'asiima nga maama. Taliyo. Maama omuwe enkusu 10,000 n'akwebaza ne yeebaza olwebaza. Naye oziwa taata nagayi ku ssente ze mukoleeyo mu kibuga n'ompako 15,000 zino. Tunuulira maama. Oluddako maama bw'ogenda n'okwata emitwalo 3 yeewuunya. Zino zonna zange nti ye maama kwatako omutwalo gukutwale. Ti nedda maama zizo nedda onootwaliza. Lulaba maama bw'akusaasidde. Ku mwaliro gw'ensi eno mukyala kigoowa ssente ne bw'omuwa emitwalo gy'ototera kumuwa n'omuwa emitwalo 10 agamba genda ofaafaagane. Tayinza na kuzikuddiza. Naye bw'otayagala maama onooyagala ani? Bw'oba omulina teyeetaaga kuzannyisa. Mukubire ku ssimu mubuuze embeera eri etya maama. Maama obadde oyagalayo ki? Oyagala kulya ku ki maama? Naye ssente ozirina weebalama maama. N'olwekyo nkugamba nti tewali asinga kukwagalanga maama. Maama akwagala bw'oba omulina Allah. Ate bw'omusanyusa n'afanga musanyufu Allah ajja kukwanguyiza ebintu byo. Bw'afanga akaaba Mungu agenda kuwa abaana abakaabya. Bw'afanga munyiivu Mungu agenda kuwa abaana abakunyigira abakunyiiza. Bw'afanga nga takusiimye bulungi Mungu agenda kuwa abaana naawe baleme kukusiima. Muddu wa Allah oleme kubasiima abaana. N'olwekyo bw'oyisa obulungi maama agenda Mungu ajja kuwa abaana bakuyisa obulungi. Bw'omulabirira Mungu agenda kuwa abaana. Ebintu bino tubikola mu nsi Allah abisasula. Tutera okugamba abantu Allah talina kyatasasula. Wallahi mbalayirira Mungu ate Allah baba asasula mu advance. Mungu ow'ekitiibwa. Gwe tolondangako ku ssente ye bw'olonda ssente tosuulangako. Ate no waliwo omusiru ayinza ozilonda zonna n'aziteeka mu zize zonna bwe zikugwako n'okaaba amaziga okumanya Mungu tomuzanyisa. N'olwekyo ebintu bye tukola ku nsi kuno Allah ow'ekitiibwa akubitusasula. Wasalli wasallimu ala sayyidina Muhammadin wa imaamil muttaqiin. Faqad amarakum Allah fi kitaabihi haythu yaqul inna Allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa yaqulu rasulu sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya wahidatan sallallahu bihi 10. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أزواج رسول الله أجمعين وعن التابعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمل حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بالكافرين وأعوانهم من المنافقين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم
عددهم ونكس عددهم، اللهم اقتل منهم عددا ولا تذر عليهم أحدا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إن كانوا محسنا فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئا فرجاوز عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.